Kakati omukyalo no yeddira nvubu. Erinnya lye ery'ekizungu ye Suzani. Kyokka olw'okuba Omuganda wa wano yeeyagaliza ekintu eky'ekizungu mu Luganda era afuna bw'akiyita. Kakati erinnya baliyita Suzaana. Erinnya lya Suzaana nno lya Bazungu. Akati egyo nagyo types of misolo. Kuba kati eno babeera nga bakuyita bazze kuketta oba ziraba muzaali. Ziraba muzaali. Akati ate ng'oliko n'erya Suzaana. Kitegeeza bw'onoogenda mu mbiri oba ku musawo oba ow'omusawo Omuganda oba mu lubaale, kale mu lubaale n'oteekayo ebigali bya 4,000. Kitegeeza n'eno ku sayidi ya Suzaana naye waliyo omusolo. Bw'ogendayo ku lwa Suzaana nabo bakutiisatiisa ne bo ne bakugamba nti olina okumanya Katonda era muwe ebigali naye ng'oteekayo. Akati kale nno amannya g'ekizungu tegaali gaffe wano, tegaali gaffe, ffe tulina agaffe bazze kuketta. Omuganda wa wano addira ddala erinnya ery'ekizungu n'alifuula lya Luganda. Ndowooza baafuuka oba baganda baabwe oba bajjajjaabwe, kuba oli bw'owulira Byatuleesi nti Bittuleesi, Byatuleesi oba Bittuleesi, Abaganda baga Byatuleesi oba Bittuleesi. Ng'owulira ddala erinnya erya wano linnansangwa, nno Omuganda wa wano muzibu nnyo. Kale agamanya si gaffe, kale byo si bye byandeese, si bye byandeese, naye nga kyandibadde kirungi nga bakuyita Kayizzi, bakuyita Ddungu, bakuyita Ndawula. Awo nno n'olyoka onywerera mu buwangire bwo n'oggumira. Kakati ekyo nakyo kankiveeko. Kakati omukyalo ono abuuzizza nti kiva ku ki omuntu nga tasiima, nga ne bw'omukolera ebirungi bitya nga talisiima. N'addamu n'abuuza nti kiva ku ki omuntu okubeera nga teyeeyagala era nga tayagaliza, nga tali kwagaliza. N'addamu n'abuuza ekibuuzo ekirala, kiva ku ki omuntu okuba nga tategeera, nga ne bw'oli mubuulira ekituufu kitya ye alabira ku bikukujju. Okitegedde? Abuuzizza nti obwo bulwadde, ndwadde ya lubaale. Kiva ku ki omuntu okuba nga tategeera, nga ne bw'oyogera emirundi 10 tategeera, nga ye entegeera ye yeesulise alabira ku bikukujju naye nga ne bw'oyogera nga tategeera. Akati nnyabo Suzaana kankwanukule. Kakati ekibuuzo kyo kino yakyanukula bwe nti abazadde bulijjo be baviirako abaana okusanga bye basanga mu nsi. Omuzadde yakuteeka ku nsi era yakuwa ebyensi, future. Ebintu byonna by'osanga mu nsi muno ebiseera ebisinga obungi biva ku bazadde. Abazadde baba nga tebaatereeza lubaale, omwana mu nsi aba n'ebibuuzo bingi. Omuzadde mu nsi bw'abanga empewo zaali zimuluma n'ajja aba n'ekirwadde, omwana kitera omukwata. Waliwo ebintu ebimu bye tujja ku bazadde oba baziyita geenizi oba abamanyi ebyekisawo basobola obitubuulira. Waliwo obuwuka bwe tugabana ku bazadde, obuwuka obutali buno bwa malaria oba ki, obuwuka gamba nga bw'onoofuna omusaayi gwa sikoseerozi oba nga bw'onoofuna omusaayi gwa athima oba omusaayi gw'ensimbu bwe gutyo, genes. Waliwo ebintu bye tuyita ebirondoola. Okitegedde? Omuzadde wabanga yali wa mutima mubi, omwana gumulondoola. Omuzadde wabanga yali yeeyagaliza yekka, abaana bazadde ekintu ekyo kibalondoola. Ebintu ebisinga obungi okuggyako omwana nga yeerwanyeeko nnyo, waba teyeerwanyeeko nnyo alemererwa mu nsi muno. Era abaana bangi nnyo b'osanga nga balinako ebibuuzo. Osanga omwana nga yenjaga yemmere, kitegedde, naye nga ekyo kasaayi kajja kalondoola. Nga eriyo abalina ebbanja ly'abamweyana nga lyatwala emirembe 3. Kakati ono omwana baba banja ekkutiya ne bagaana, baba banja okusamirira omusambu ogwo ne bagaana. Kati ono omwana najja abeera nga yabeera mu bigoye bigubye, ebigoye biyulise, ebigoye era ebyagala okufaanana omuziina gw'ekkutiya. Ekitegedde, enjaga temuva kumwa biki? Okunywa enjaga ddagala, era ne mu malwaliro ndowooza enjaga bagikolamu eddagala. Enjaga simbi, enjaga evaamu n'eddagala ly'ebisolo. Okitegedde? Ate
enjaga bagikolamu n'ennongoosereza abazungu baginywa. Ate n'okunywa ku njaga ng'oginyweddeko olw'olumu nakyo tekyandibadde kibi. Wabula obuzibu nti waliwo ataagifuula emmere n'emutabula obwongo n'emusuula eddalu. Naye ng'oluusi naye si yeye alina ekintu ekimuli emabega. Okitegedde, waliwo ekintu ekimugoba tekimutadde, kubanga okunywa enjaga eyitiridde si kya bugunjufu. Tosobola genda mu ofiisi nga oli mutamivu wa njaga oba n'otula mu ofiisi n'onywa enjaga. Kati enjaga kyandibadde ng'ekintu omuntu kati abantu singa babeera basamidde lubaale bulungi nnyo ng'obulamu bwabwe buteredde bulungi, omusambu ogunywa enjaga gugikujjako oba ogukuletera okunywa enjaga gugikujjako nedda ku bbali bagikutikkulako. Byonna bibonerezo. Okunywa nnyo enguuli bibonerezo, so nga enguuli wandibadde onywako ng'akenga olw'olumu okuwummuza ku birowoozo. Naye eriyo abanywa nnyo enguuli obuveera tebumuva ku mumwa, bucupa bwawalagi tebuva mu nsawo, biki ne bwabeera ku mikolo. Okitegedde? Kati okunywa nnyo omwenge n'otamira bibonerezo, biva mu famire ate ebisikire. Okitegedde? Kati ekitundutundu ky'omwana oba omuntu oba mukwano gwo oba mukulu munno ng'olaba nti tategeera ne bw'omubuulira ebiri bitatategeera, obwo bulwadde bwa lubaale, ate obulwadde obwo bubeera busikire. Omuntu oyo oba omwana oyo oba omukyalo oyo oba omusajja oyo aba n'ekizibu nga kiri mu famire. Ogwo guba muzimu. Okitegedde? Omuzimu guba gwabanja bakadde b'omuntu oyo ne gulemererwa ne gufuna entondo. Bwe gumala okufuna entondo ne guddira ne gukolimira ezzadde, gwe taata ne maama ezzadde liri bavaamu, oba ne guddira ne gujjamu abaana babiri oba basatu oba bana nga bajja kubeera bwe batyo, oba mu baana 7 b'ozadde ne muvaamu omwana omu n'alema, n'omuteekamu ssente n'alema, n'omuyiiza akole kino n'alema, n'oyiiza akole kiri n'alema. Omuzimu ogwo guba gwanyiiga nga tegusobola kusiima mulembe gw'omuzadde, kati ne gukolimira abaana abali kuvaamu. Bibyo ebitundutundu bye bagamba nti ky'okoze olwaleero kiribbolokokera mu mwana. Enjogera eyo mutera ogiwulira. Weeyisa bw'oti olwaleero ku bantu abaliwo abalamu, naye omwana gw'olizaala alibeera atya? Okitegedde? Oyinza okulumya abalala n'osalirawo omulala n'ofuuka nannyini buyinza n'okuba oli amasasi oba n'ottoono oba n'osaanyawo munno oba n'otega munno obutwa, ebintu bifaanaganako bwe bityo. N'obeera ng'oli mulamu, abantu mutera obbalaba oli n'atta munne naye n'asigalawo nga mulamu nga talina kyabadde. Ebyo ebintu bisitukira mu baana. Ky'okoze olwaleero ky'okola munno kiribbolokokera mu mwana, kisobola okusitukira mu ggwe, ate waliwo be kireka ne kisitukira mu mwana. Era olugero weeruli, ky'okola munno kirisitukira mu mwana, okaabya munno kirisitukira mu mwana. Omwana alikaaba, omwana alyebuuza nalyaki naye nga talina musango, talina kye yali abadde kyonna. Omwana alibulwa emirembe mu nsi. Kakati abantu boolaba eyo kati nga ggwe omukyala abuuzizza ekibuuzo, ogambye nti kiva kuki omuntu okuba nga ne bw'omubuulira ekituufu kitya tasobola kukiraba, tasobola kukitegeera, alabira ku bikukujju. Kakati omuntu bw'atyo osobola obutamuggyaamu muntu, aba n'ekikolimo, naye ekikolimo ekyo nga tekyakolebwa muntu. Ekikolimo ekyo kiva mu mpewo. Obwo bulwadde bwa mpewo, kozi. Obigambo bino babyambere oba ate kozi bye biki? Olulala ndyeruma n'olulimi, ogenda n'oyogera ekintu ky'otamanyi oluusi wakikoppa ku muntu ne kijja kikwetimba, kati oba kijjirawo oba kyekyo kozi. Mpulira kozi, ate abamu bagamba because, ate abamu kozi bwate kozi ke kaki oba kwe kwekoza. Ndowooza kwe kwekoza, kati ndowooza nkogedde wekatajjira, ndowooza kwe kwekoza. Kati ate nze ngambye nti kozi, waye kozi y'ekintu, ate abamu bakiyita kwekoza. Nedda, akati sijja kwogera bye simanyi. Kati bye simanyi kambiveeko, ebyo by'abazungu, kati kanjogere olulimi olwaffe lunnansangwa. Okitegedde? Kati waliwo omuntu gw'osanga nga ne bw'omugamba ki, ne bw'omulaga ekituufu kitya, omulaga kuli n'ekkubo lya ddyo akwata ku kkono, nga ne bw'oyogera amalusu ne gakuggwa mu kamwa
omuntu oyo aba mukolimire, omuntu oyo aba teyakolimirwa muntu, omuntu oyo wabaawo omuzimu oguba gumwambadde nga gwanyiigira kika, nga gwanyiigira olusi mukadde we. Kakati omuzimu ogwo ne gugamba mukadde we byatasobola kuwulira, wabula omuzimu gunyiiga bunyiizi, ne gugamba nti mu baana b'olizaala 10 ono omwana talitegeera. Okitegedde? Ono omwana talitegeera. Ate omuzimu gulondayo omwana gw'osinga okwagala ennyo, talitegeera. Onyiiziza mu kino ne mu kino ne mu kino mu kino, talitegeera, talifuna magezi. Kati omuntu bw'atyo gw'obeera osiwansano ku mazzi, ne bweweewaayo ne bw'omweweerayo ne bw'omutangaaza ne bw'omuzza eno ne bw'omugamba mukwano gwange kino kiri bwe kiti ne bwe kiti, aba takiraba. Ne bw'osanga omuntu oyo nga yawasa oba amaka gabwe gakyankalana, ne bw'omulaga nti kino kiri bwe kiti aba tasobola kitegeera. Osobola okusanga abafumbo nga bali babiri mu maka nga omukazi tategeerera ddala. Omusajja bw'amugamba nti sente tuzikwate bulungi tukole bwe tuti, ng'omukazi tategeerera ddala, nga oba bibiriitiwako oba sabbuuni oba biki byonna abigabanga bw'alabye, ebintu abireka mu nkuba, ebintu abireka bweru, ababbi ne babibba biki. Bakazi be batyo mwebali nga yeesulise nga tebasobola kwezimba, nga bali bombi n'omusajja. Kyokka tekiri ku ludda lwe lumu. Osanga amaka ng'omukazi ategeera nnyo ng'ebigambo ebimuvaamu bizimba. Ewaka twandikoze bwe tuti ne bwe tuti, mwami nno twandiguzeyo poloti. Omusajja sente azitwala mu betingi, musajja sente azitwala mu matatu, musajja sente azitwala mu ani akalengedde, musajja sente azitwala mu nambayo, omusajja sente azitwala mu kiraabu, omusajja sente azitwala mu bibiina ebyenjawulo ebitazimba. Naye ng'omukazi ewaka avaamu ebirowoozo ebirungi, mwami twandiguzeyo poloti, mwami omuzigo gufuuse omuzigo, mwami kino. Naye ng'omusajja tategeera. Okitegedde? Eriyo n'abantu be bagamba oba n'osanga baluganda ne bagamba nti ffe oyo gundi twamuvaako. Ekyo kizibu, ekyo kisikire, ekyo tekiriiko nti gundi alina kye yabuuka, ekyo tekiriiko nti gundi obwongo bwe butategeera. Netta aba n'ekintu ekimutuddemu, naye gwe gutera kuba muzimu. Omuzimu okugeza, musobola okubeera mu famire, kitammwe omuto n'avaayo n'atunda ettaka ly'ekijja. Okitegedde? N'atunda ettaka ly'ekijja, n'atunda abagenzi. Oba ettaka ly'ekijja n'alitundako, ekijja n'akirekera kawugiro. Olw'okuba ye wali era w'amaanyi, sente alina bw'aboggola temwogera, baganda be bonna muli baavu. N'atunda ku ttaka ly'ekijja, ekijja n'akirekera akatundu katono, ate nako sente zino bwe ziggwawo nakeera n'addayo n'asalako poloti. Ekijja ne kisigala mu bbanga. Oba oli n'atunda ebijja, oba oli n'atunda ettaka ly'omugenzi gwe yasikira. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo, ebintu bwe bityo. Oba tugambe musobola okubeera ne kitammwe nga musika, n'asikira ebintu ebisinga obungi oba obuvunaanyizibwa n'atabukuuma. Oba omuntu yenna n'asobya ku bagenzi. Abantu bagenda ne balowooza nti abantu bafudde bwefufululu, abantu bafa mibiri, abantu emizimu gisigalawo, emizimu gisigala gitulaba era nga gitukuuma. Era ze mbuyaga ze tutambula nazo tusula nagyo mu buliri, mu mayumba, buli wamu gitulaba, buli kintu kye tukola kyonna. Oba oli asse munne, oba oli awadde munne butwa, oba onaakoze ekintu ekyenjawulo ekifaanaganako bwe kityo ne kimukolimisa. Kale ekintu ekyo ekimukolimisa, mubeera ne baganda bammwe oba bakitammwe oba bajjajjammwe, jjajjammwe oba kitammwe n'atunda ekibanja nga nammwe mumanyi ekikaku kitunudde, ne mugezaako mukugira n'agaana n'abasinga amaanyi. Kakati ekikolima ekyo awo we kiva. Omuntu akola ekintu ekitajja n'ayinaayina abaana, n'afuna omwana gw'asinga okwagala ennyo. Omwana n'abeerawo n'akula ng'amwagala, omwana n'atuuka mu myaka egy'omugaso. Omwana amagezi ne gagenda. Okitegedde? Naye nga taata kwasibidde olukoba oba maama. Kale kyekintu abazadde be bakituleetera. Okitegedde? Omwana nga tajja kutegeera, nga talitegeera. Abantu abakulu ne bwe mulituula ne mumukongokako, n'osanga abantu nga baga ffe oyo gundi twamuvaako, oyo yamanya atambule n'ensi, twamuvaako. Okitegedde? Kati ebintu ebisinga bwe bityo bwe biri. Kati waliwo ekibuuzo ekirala ky'obuuzizza, kiva ku ky'omuntu nga teyeeyagala era nga tayagaliza. Era obuteeyagala era kiri paati ovu muzimu, guba muzimu. Obuteeyagala gwe muzimu okuba nga gwekoowa. Ekijja kyewammwe gye kiri, muyina kitammwe oba maama wammwe, kati omugenzi ono ye yamukuza. Kati kwata bulungi ekigambo kino.
ojja n'oba ne ssengaawo gye wakulira nga yakkuza. Oluusi bazadde bo baali tebakwagala, nakkuza, oba taata w'omuto nakkuza n'akubeererawo, n'akusuzanga mu kikondo olwo gw'omuleetera otuzzi. Oluusi bali baagaana okuweerera, ono n'abanga oluusi akwata akasene ne yeekubakuba n'agamba ate omwana wa muganda wange, omwana wa mwannyinaze, bali eri baagaana okutegeera taata ne maama omwana ke mukuze, ate n'amusuulirawo nga gwe musaayi gwange. Abantu be bati abakulidde mu bantu be bato temubamanyi. Oluusi taata n'akutwala ewa jjajjawo mu kyalo n'akukuza n'ovaamu omuntu. Kati bw'ovaamu omuntu, sengaawo oyo atuuka afa oba jjajjaawo afa, bamuziika. Kati gwe ogenda mu Kampala, gwe yakuza, ofuuka musu gw'ekanyanya, toddayo kumulimako. Bw'ogenda mu kyalo obeera ku bwangu, ate yafuna ssente, obudde bumpiseeko, bajjako ngo bakumulimu biki ekijja oweereza ssente balimeko, gwe tolina budde bwakyo, obitwala ng'ebyokwekonga. Oluusi walokoka, ebyebijjo omuntu bw'afa aba afudde, biki aba amaze bibye, n'ofuna gagambogambo okuva mu bantu ne weesigama gagambo g'abantu. Omuntu bw'afa aba amaze bibye, omufuta ba munno, simanyi biki bya ne bw'otalima bijja, weekwase Yesu oba okwesiruwaza. Mulimu n'abantu abamu nga si balokole naye nga talimira ddala bijja, n'atondatonda ngawo obusongasonga. Bw'agenda mu kyalo amala eddakiika emu, bw'amuyita mikolo tagenda, bw'abayo kikoze ebika tagenda, biki naye ng'ekijja kuliko omuntu eyakkuza mu bulungi ne mu bubi. Mwana gwe yakubeererawo n'ovaamu omuntu. Kati ofumbiddwa abasajja balyoke bakulaba. Effiga entumbwe mugabe eriiso lya ndege, wennaku oli figa kyekyo, figa esoma, entumbwe kyekyo. Abasajja bakulaba asanga yakulaba biki, naye ng'eri yagamba omuntu gwe mwebakako nze namukuza saasiimibwa, nga wadde n'ogenda ku kijja omwana takyalina budde, yeesiga ekizigo kya 7,000. Okitegedde? Ekisige asiigako ayipenso ya 4,000. Omumwa agubyula ne gubeera ng'emabega w'enkoko. Bino ebyabagenzi tonyumya. Okitegedde? Tayagala kumanya. Oba okitegeera? Kaakati ekikolimo we kiva. Omufu bw'amala okulaba nti onneesambye onneggyeko ng'akolima, ekikolimo ky'omuzimu tekitera kusangukawo. Okitegedde? Kale nga bw'okoze bw'otyo omwana wa Sebasitiani bazze kuketta n'enkukuza n'ovaamu omuntu, abasajja ne bakunsingira. Abasajja wabafuula kikaakyo n'ofuuka musu gw'ekanyanya n'ogenda mu bibuga byammwe n'otadda wadde okunnimamu enkuba ennyingira, olumbugu lwannyingiramu, emiti gyannyingizaamu emirandira, obutulume bumbeeramu malaalo gange, nsula bubi, nsula ntunula siteredde, buteti bwe buteti. Kale kino kijja kulondoola omwana wo. Munnange, ogenda okulaba ozadde abaana bo 3, olaba ne b'obaweerera tebategeera, nga tebategeera. Ate oli abaana ng'afunye olubuto, akoma wiika, ogenda omubuuza omusajja by'abasajja tanyega, bamwegaana, olubuto azifuna ku bayaayi. Oluzaala akaana, maama sigala nako, ngende mu kibuga neeyiiye. Ate bw'agenda mu kibuga ne ssente zaalabirirwamu obwana toziraba. Omuzadde n'abeerawo nga obwana obuzzukulu yabukuza. Kano akazi n'atandika okusomera, kano ka muwala wange ali gindi, kano ka mwana wange gindi, kano ka mwana wange egindi. Kitegedde? Abaana ne batandika okuzaalira ku lujja, naye nga n'abasajja balambula okufu tebabalaga maama wadde taata. Okitegedde? Abaana ne bagaana okutegeera, abaana ne basigala nga wabalabirira mu buto, era sitiiru mu bukulu. Omwana bw'afuna ekizibu akomawo eka era gwe omuyamba. Mulimu abazadde nga ne muwala we ali Kampala ng'ennyumba yagimusasulira. Mulimu abazadde ng'omutabani ali Kampala nga n'ennyumba yagimusasulira, nga ne bamukwata omusibira emitwalo 4 era akubira taata mu kyalo. Mulimu abaana abamu abali mu kibuga nga buli musango gwakola taata atunda ku kibanja, ng'omwana yagaana okuvaamu. Omwana tategeera, babuuliridde omwana ne bamubuulira, omwana agaanye okutegeera. Baganda be bamukutteko. Abantu abakulu ab'emikwano babuuliridde omwana agaanye okutegeera, nga kyafuuka kizibu n'ewaka eri abazadde abatudde ku nkato, nga naye alaba abaana bamufuukira ekizibu, ng'alinga eyazaala ekizibu, alinga eyeezaalira ekikolimo. Abazadde gye bali. Okitegedde? Naye nga kozi
kyava kuki abaana tebalogwa bulogwa wabula ekyo ekintu kiri mabega okitegedde ebintu ebisinga obungi okusuula obuwangwa n'ennono kyekyaleeta abantu okwerabira ebintu ebyo waliwo ebintu byebatwala ng'ebitali bya nsonga oli ne yeerokusa ne bamugamba ebyebijja eby'emizimu biki pasita akutadde emikono omuntu agamba nkugobako ebyekika yakuzaala gwe weezaala gwe weeteekawo omanyi process omuntu mwayitira okuzaalibwa okimanyi nti waliwo ebintu bwe bigaana nti olubuto olwo terujja kubeeramu terubeeramu okimanyi nti waliwo ebintu bye bisalawo omwana oyo abeerewo era akulire mu bwenkanya nga mulamu ogenze pasita akutaddeko emikono ebyekika nkutikkulako ebyekika mu linnya lya Yesu vaako dayimoni mu linnya lya Yesu emyoyo emibi mu linnya lya Yesu emizimu gy'ekika lubaale w'ekika omuzimu gwa nambaga simanyi muzimu gwa nabuzaana simanyi biki bikuveeko mu linnya lya Yesu Omunazaleesi okitegedde naawe ng'okkiriza ng'oteekayo efolooma okitegedde omugwagwa ng'oteekayo efolooma nga bakusabira kati emizimu egikuliko nga gitandika okwekoowoola Sebasitiyani bazze kuketta baazireewo naawe seppiranza bitulesi musituke omwana atugobye musituke tuteekewo ekikolimo kyatalibuuka mwana n'omuzzukulu mwana n'atugoba ne bagenda emizimu emikadde egy'obusolya egyaki gyonna gibadde ku mutwe gwo pasita yatudde gwe watutteyo omutwe gukwatemu nsabire ebintu binzitowa omutwe gusuula gunzitowa ndaba ebirooto ebyentiisa ekifuba kinzitowa mugongo mulimu ekituddemu pasita eriisa erimu lijja amaziga buli lwe neeyayamula saba kunsabirako n'akugamba oyo olubaale naye tugenda kubigoba n'ogamba pasita goba kuba emirembe gimpeddeko n'okufumbirwa kwagaana pasita akusabira okitegedde akusabira emizimu gy'otamanya babitulesi bazze kuketta bazireewo kaseekende Sebasitiyani antinasiyo bonna ne batandika okusituka ne bagamba namusituke muveeyo omwana atugobye kale agenda afune byayagala amaka agafune buli kimu bano be bakuteeramu n'obwangu bakusabira emyaka 2 ng'olina amaka bakugattira na mu kyaki embaga ebamakeke kyaki yegisonda enkiiko zituula ku kyaki weegaana ebyekikabagano okuddamu okulya mu lumbe tuddanga ku kika biki ekijja tolimanga bintu ebyo okitegedde osiruwa dotaddeyo omutwe kakati mu mbeera eyo amaka ng'ogafuna buli kimu ng'okifuna be baana abazaalibwa emizimu wagigoba ne gikkiriza nti nga bw'atugobya asabye bikinaki gituula ku mmeeza ne gikola fayiro bw'agenza omusabira abadde asaba maka abadde asaba mirimu emizimu gye gituula gyennyini ne giteekamu obwangu si pasita kye wayagala kye tukuwadde nga bakikuwa ng'ofuna musajja alina ssente omusajja nga mukola amaka omusajja emmotoka weeri otambulira mu maaso wayita emyaka 4 omusajja ng'afiira mu kabenje mwabaddemu n'omwana ge maka g'osanga nga nnyinimu yafa abooluganda ne batuuka okugenda mu kkooti nga basindiikiriza abadde mukazi we era ne bakusindikiza era ne bakuuza ne bakusinga maama n'oddayo mu mbeera gye walimu weerabidde nti olina ebintu bye watwala okusabira oba olina ebintu bye weegobako abantu bato temutera balabako taata n'afa namwandu ne bamukabya akayirigombe temutera balaba oba amaka ge wali osaba n'ogafuna abaana ne basiruwala n'osanga abaana babagagga nga bebavuga ebigaali ku byalo abaana babalokole nga baagaana okuva mu basiba mu beting mwakalabo mu babiri abaana babagagga abaana babasomi bali ku bigaali bavuga be babeera mu beting abaana bayaaye abantu b'okukyalo ne batandika okugamba nti famire eyo yalina ssente naye abaana baagaana okuvaamu nga ssente zakoma ku taata kakati ebyo bibeera bibi bisikire bikolebwa bazadde mu butamanya teri akola bintu ebyo mu bugenderevu wabula bigambo by'abantu abantu be bakuleetera okuseseetuka ku mulamwa kw'ekyo ky'obadde omanyi ne tuwunsika nga tugamba gwe omuntu omulamu awulira va ku bantu otuulanga ku buliri bw'onoosalawo ky'olina okukola ky'omanyi ky'ogendanga nakyo weebuuze ku bantu ng'okozesa amatu 2 n'amaaso 2 okuta okumukusengejja okulala kuwuliriza ebyo ebyamakulu okuta okulala kujja kuwulirizanga ebigambo by'abantu bingi obeere ng'ofunamu ky'ojjamu va ku bantu ne bw'obanga ogenda kunoonya lubaale va ku bantu ne bw'obanga olina ky'ogenda kukola va ku bantu bw'osalangawo okugamba nti kagenda ngula epoloti e Kampala oba Kasangati oba Nabbingo va ku bantu beera straight genda osasula epoloti
genda olabe chairman ne bekikwatako va ku bantu. Omuntu ajja kusazisaamu akutwale wali poloti erimu enkaayana. Okitegedde bw'obanga ogenda mu bende wa Nakayima va ku bantu. Omuntu ali kusazisaamu olugendo nagga nti ye waasoba ate sitiiru nga gwe gy'oloota. Okitegedde va ku bantu mu buli kintu kyonna kyonna ky'osalangawo okukola va ku bantu. Abantu lyekkubo ly'okubuza omuntu, abantu lyekkubo ly'okusuula omuntu, abantu lyekkubo ly'okuseseetula omuntu. Va ku bantu. Kwana bangi weesige mitono. Okitegedde kwana bangi weesige mitono. Eri emikwano egy'okulusegere nga gwo omukwano gukulwanirira kusuula mu ggoonya, ate eriyo omukwano gugamba nti ne bw'oliba ofa ndibeerawo. Eriyo omukwano gugamba nti ne bw'olibeera oli ku kitanda ndibeerawo nga mugandawo. Egyo nagyo weegiri. Kale n'onzikaga nti va ku bantu. Okitegedde va ku bigambo. Naawe otuulanga mu butonde buno ga nti kati kino nsalawo kino nina okukola kino. Okitegedde kakati kyekyo ekitundutundu. Kati abantu abasinga bavaamu abaana bwe batyo. Ebiseera ebisinga obungi baba baali bantu. Okitegedde oluusi muyaga gw'abantu ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Okitegedde kakati ekitundutundu ekyo gwe nnyaba abuuziza kino ekirooto awo we kiva. Obuuziza ekibuuzo ekirala nti kiva ku ky'okukolera omuntu ebirungi naye nga tasiima nga tabiraba era ekizibu kiri kimu, ogwo muzimu. Muzimu. Omuzimu bwe gumala okunyiigira abazadde oba bajjajjaabo, omuzimu guyina ebiseera bye gwogereramu ne gugamba nti abaana abali muvaamu oli ne bwaligula olubugo si lulisiima. Waliwo ekiseera empewo we zigambira nti kati abo ne batuwa kasubi tetusobola kutereera. Abantu bangi nnyo abatambula mu mbuga nga lubaale abaluma okutereeza lubaale n'abalema okutereeza paka lwe bafa. Abaana bwabwe baddawo ne bajja ne bamutereeza abo wakalaba omu babiri. Eriyo famire ezitambula okutereeza lubaale nga zeerumaluma bwerumirumi bye zikola ebintu bibanga ebigguka ne bafuna obukyankalano. Babanga abakoze eky'omuwendo eky'amakulu ate ne babyonoona. Essabo babanga abalitaddewo ne balyokya. Abalubaale nga yabatagaza nga tayagala ng'era temuli mutereeza. Ku mulembe gwammwe nga lubaale yanyiiga takyayagala. Kakati ebiseera ebisinga obungi omuzimu bwe gumala okunyiigira oba mukadde wammwe, oluusi mukadde wammwe yatunda ebintu byagwo. Ebintu ebisinga yatunda bitunda ebintu ebikalu, yatunda n'ekijjo, oluusi yatunda ttaka lya mugenzi, ebintu bwe bityo. Kati omugenzi oyo bw'anyiiga oba omuzimu ogwo ne gunyiiga ne gugamba nti kyonkoze ndikikola abaana bo. Tewandibadde ggwe n'otunda ettaka ate tennakulekera nga nzisaasobola dditunda. Eriyo abantu nga yafiira mu buyinike n'atatunda kibanja kye n'akikulekera ggwe n'olema okwekolera ate ggwe n'ogenda n'okitunda butunzi naye nga ye teyasobola kitunda nga ye yakireko kuumiremu obulamu bwo n'abaana bo. Kati ggwe n'ogenda n'okitunda. Kati omugenzi oyo ne wajja ng'akuluma atya ne waba akulumisa ndwadde ne bw'otambula ku musawo tovumulwa. Okitegedde kakati ekintu ekyo bwe kitakwata ggwe kikwata omwana wo. Kati omwana wo atuuka atambula bamugamba ono lubaale. Omwana oyo ne bw'atambula emirundi kakadde tasobola kujjawo ekyo okujjako omwana oyo amala kufa. Kati abaddawo ate be basobola okutereeza ebintu ebikwatagana ku muzimu ogwo kubanga bo babeera basaalumanya. Kubanga gwe omulembe gwa taata abeera yakola ebyo guba guvuddewo n'ogw'omwana ono guba gulina okuvaawo. Ekikolimo kirina we kikoma. Ekikolimo kisobola okulondoola emirembe ebiri. Gwe wennyini omuzadde akikoze ne kirondoola n'omwana wo ne kikomaawo, omuzzukulu n'atayisibwa bw'atyo. Okitegedde kati okukolera omuntu nga tasiima nga ne bw'omuwa ebirungi bitatabiraba ng'era tali bisiima. Ekitundu ekyo kiva omwana oyo abaako ekizibu ekiba kimulondoola oba muganda wo oba mukwano gwo oba mukulu munno oba musajja waka. Era n'omusajja asobola okubeera n'omukazi waka nga lwamugulidde eggomesi omukazi lwafukamira ne yeebaza. Bw'ayitawo ennaku 3 omukazi abeera nga gw'otalina kye wali okoledde. Awo babeerako amabanja ga mizimu tegakwatagana ku misambwa wadde amayembe. Emizimu gye gikiika ensingo, emizimu gye gikukkuluma, emizimu gye giteeka ro. Okitegedde omuzimu nga gwateese ro n'omwana gw'ozadde ne bw'atambula ku musawo nga bamutenda tasobola kuteriira. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.